Yes, Red Zone TV nga bulijjo webale kubanga okyatugoberera breaking news. Essomero lirino lisabye abaana enkoko. Essomero lisabye abaana enkoko nga ekimu ku byetaago ebyokubanga ate batandika olusoma luno lusooka first term 2024. webale kubanga okyali ku Red Zone TV bwe batanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe ate kwata ku kideeche kya notification aberenga to missing nsonga yonna nja kusaba otuwe ekigalo kubanga gyokoma okulikinga amawulire gigakoma okubeera nga ate gatambula ne gatuuka wala buli omu n'abeera nga ate afuna amawulire obanga afuna updates nga naawe bozifuna kakati amawulire agatutuukako getukuweereza updates zonna ezijja amawulire gonna agasangibwa mu ggwanga Uganda gw'obadde tomanyi ge wategeddeko nga tonnabimanya bulungi nnyo tugenda kubanga ate tubikuwa. Njagala obeere nga otambula naffe, njagala osubscribinge bw'oba tonnaba kubanga osubscribinga gwe ya subscribinga tuwe ekigalo genda likinge ate kirira wansi awo mu comment section tuteeremu obubaka bwo tujja kubanga ate tubusoma teri message gye tutasoma. Teka obubaka otubulire wawo sinzidde okubanga ogoberera omukutu guno ate ensonga tubeere nga tugikutuusaako. Nja kusaba oba osobola okusharinga kwata link ya video eno ogiteeke mu WhatsApp groups ez'enjawulo z'olina buli muntu abeere nga afuna ate amawulire gano abeere nga agafunako copy. Essomero jjukira amasomero gali mu kuddamu tuli mu mwezi gwa kubiri amasomero gakabeera nga gatandika okubanga gaddamu olusoma olusooka olw'omwaka 2024. Kakati waliwo essomero lirisaidizeeyo ekabaale essomero lino nja kuwa ebitono nebiri kwatako balita child care nursery and primary school lisangibwa mu district ye Kabale. Limaze okubanga lirisa ebyetaago byalyo nti olusoma luno olutandika twagala ebimu ku byetaago bwano wammanga wakati mu kubeera nga amasomero gali mu mbeera mbi wakati mu kubeera nga amasomero geetaaga ebintu bingi nnyo abakulu b'essomero lino abakulembera essomero lino bo bagambye ebirala ffe tujja kubitunuulira nnyo tetujja kubiteekako focus nnyo wabula ffe kye twagala enkoko ng'ekimu ku byetaago. Kati no bano beewunyisiza ensi bafulumiza byetaago bingi nnyo era list ebadde nnene nnyo wabula nja kuyitiramu lukwakwayo primary P5 P6 P5 P6 basabibwa okubanga baleeta ebitabo counter books ebitabo 12 nga bya tukwaya P3 P4 counter books tukwaya mathematical set n'ebintu ebirala eddazini emu ey'ebitabo bya 96 pages n'ebintu ebirala nga bimanyi bibatera okusaba bafuna zisachula muzimanyi enamba y'abasomesa weeri wano naye sijja kubanga njikuwa. Waliwo basabye peya y'engatto za bulaka, waliwo basabye engatto z'ebyemizannyo sports shoe naye ne basabirako ebintu ebirala bingi nnyo. Basabye sowaani plate ey'ebbumba oba melamine ne basabye ebintu bingi nnyo naye mu kitu ekisinza okwewunyisa abantu ng'ogyeko kilo 10 ez'akawunga ze basabye ne kilo 6 ez'ebijanjaalo ku buli mwana ne kilo 2 ez'ebinyeebwa ne kilo 2 eza sukaali ne kilo 2 ez'omuceere ndi ku ssomero limu lye nkugambye obulungi ennyo lye bayita child care nursery and primary school lisangibwa mu district y'e Kabale. Nkubulira ebintu ebimu ku byetaago bye basabye abazadde nga baagala abaana abwe baba bakuddamu olusoma luno balina okujja nabyo. Ompuliriza bulungi ennyo ng'ogyeko kilo za sukaali 2, kilo z'omuceere 2, kilo z'ebinyeebwa 2, kilo z'ebijanjaalo 6 ne kilo za kawunga 10, esowaani melamine oba y'ebbumba, ekikopo ne spoon oba fooko. Mpuliriza bulungi nnyo files 2 oba 5 folders n'ebintu ebirala bingi nnyo sijja bimalayo naye mu requirements ezisembyeyo basabye enkoko a hen for new entrants nti abayizi abapya abayingira essomero balina okubanga baleeta enkoko ennamu. Bw'obanga tolina nkoko nnamu ojja ne siringisa emitwalo 2 n'obeera ng'okkirizibwa okuyingira mu ssomero. Kati no bowe babadde boogera ngenda bikuwa obiwulirize ngenda kuwa eddoboozi ly'omu ku bakulu mu ssomero lino ng'alina byannyonnyola era njagala obiwulirize nze nzije mbeere nga nkwongerayo katono nnyo sooka okawulirize tubeere nga tweyongerayo. Red Zone TV kwoli bwe batonaba kubanga osubscribinga kikole obeere ng'otambula naffe nga tukuwa updates nga tewali nsonga na gy'omissinga. Sooka owulize omu ku bakulu b'essomero lino abamu ku bakulembera essomero lino era abakuliddemu enteekateeka eno yagamba atya kali mu lufuutifuuti naye nja kukusaba omuntu yenna asobola okuvvuunuliraawo amuganange mawejje Hakimu ajja kubavvuunulira mwenna mujja kuba mbitegeera bulungi nnyo ensonga ebeere nga ate etambulira ddala bukwakku nnyo ajja kuba nga abavvuunulira mu kategeere kali mu lufuutifuuti bwe bati bwe bagambye kanzije tubeere nga tweyongerayo. Support the project. The main reasons say that the children can change on their meals so that they can feed on a balanced diet.
weekend times and some learning days we eat eggs, and they would also take gain milk and other meals like rice, matoke and meat. Anatoli Kabeireho, the chairman of the Parents Teachers Association, supports the idea. Other schools should emulate the idea and okitegedde ezimu ku nsonga lwaki basabye enkoko nze zempulidde. Ekisooka nti enkoko zino zijja kubiika amagi abaana basobole okukyusa ku diet, bakole kye bayise balanced diet, babenga bakyusa ku byokulya. Olwaleero mulya ku magi, enkya mulya ku nnyama y'enkoko, luli mulya ku biki n'ebisigadde. Ekyo kye kimu ku nsonga ze basabizza enkoko. Ensonga ey'okubiri nti balinayo project ey'abaana okusoma ebyobulunzi nga babisomera ku nkoko ezo zennyininyini ze baleese, naye ate waliwo abakikubyemu ebituli nga bo bagamba mulimba. Eyo si ensonga ebasabizza enkoko. Era ku muwendo gw'abaana oguli ku ssomero eryo nti n'enkoko ezitwalibwayo ezimu tezimanyibwako mayitire gazo. Kakati wano ku Redzone TV byonna ebivaayo tuba tulina okuba nga tubikutuusako, obeere nga naawe obitegeera. Bwe tanaba kuba nga osubscribinga kikole, obeere nga otambula naffe. Atanaba kuba nga osubscribinga nja kukulagirira genda wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, osubscribinge ku channel eno. Bajja kukuleetera akade okakwateko aka notification. Ekyo kijja kuyambako okubeera nga tomisinga nsonga yonna. Nja kusaba ogenda otuwa ekigalo olaikinge, kubanga gy'okoma okulayikinga information gy'ekoma okubanga etambula. Ate mu ngeri y'emu kirira mu comment section teekamu obubaka otubulira osinziddewa ensonga gw'oziraba otya. Abaana basabiddwa enkoko. Kati nojja kuba okyali awo nga waliwo omanyi amasomero agamu gali mu grade, waliwo amasomero amanene ennyo nga g'amaanyi nnyo, waliwo amasomero agatali g'amaanyi nnyo. Kati n'essomero liri sayidi z'Ekabaale, kitegeeza liri mu kyalo, lisabye enkoko. Buli mwana omupya ayingira olina okujja n'enkoko. Enkazi oba sekyo olina okujja n'emitwalo 2. Kakati amasomero g'abasajja, amasomero amanene agebbeeyi go tegasaba ente, agamu gajja kusaba n'ebibanja. Redzone TV kwoli tujja kuba tubikuweereza bulungi nnyo, naye ng'essomero lyeryo lisabye enkoko ate nga bagamba mulina okujja n'enkoko oba sekyo leeta emitwalo 2 tugulemu enkoko. Otherwise ojja kuba toyingira mu ssomero lyaffe, tojja kukkirizibwa kubeera nga ate osomerawo wano. Essomero nkugambye liri sayidi z'Ekabaale, mu disitulikiti y'Ekabaale gy'olisanga lisabye abaana enkoko, ate nga bagamba nti ffe tetulina kukkiriza mwana n'omu kuyingira wano nga taleese byetaago byaffe. Naye nga mu byetaago ebyo mwe muli enkoko gye nkugambye. Webale kubanga okyatugoberera, webale kubanga okyatambula Redzone TV. Nja kusaba subscribing nga bwe ntera okugamba. Bwe tonaba kubanga subscribing tubeere nga ate tutambula mpola mpola, updates nyingi nnyo. Era njagala kubanga nkuleetera amawulire gonna ge wawuliddeko, gotanaba kubanga owulirako, bye wategeddeko, byotanaba kubanga otegeerako, byonna ogenda kubanga obifuna wano ku mukutu gwo ogwa Redzone TV. So kati gwatanaba kubanga osubscribinga ojja kuba omisinga bingi nnyo, ate kye tutayagala obeere nga omisinga. So nja kusaba otambule naffe tubeere nga ensonga tuzikwasaganya bulungi nnyo. Amasomero okusinzira ku mbeera gye galimu bo tebabifuddeeko, bagamba twagala nkoko, abaana batandika okusoma nga bajja n'enkoko ku ssomero.